mu Kalondozi w'olunaku olwaleero njagala okugumya abazadde bonna abatulaba nti tetulina bifaananyi bye tugenda kulaga lwaleero nga byesittaza wadde nga tubiina wabula tugenda byesigaliza for the goodness of the program era abaana bali free okulaba program naawe omuzadde beera mukakamu tewali kigenda kulagibwa nga kyesittaza cause wano ku ABS television tuwuliriza nnyo ebiteeso by'abalabi baffe era program eno yatandikawo for sikuza nsi yaffe mabega wabula kugenda mu maaso so njagala mubeere bagumu tule tukalire tulabe program Kalondozi okuva wetandise mpaka gye tunakoma tova ku ABS television wano ku program Kalondozi katugende mu maaso. Hey, a good evening to everyone. Aisha ate enzize. Yono ye program yo Kalondozi bijeje mulingiride. Eragi wano buli Sunday sawa 3 ezekiro. Pozi repeat yayo eberayo olwokuna era still ku sawa 3 ezekiro. Njagala okusooka nebaza editor wange that is Ranks, kusane cameraman David, then ne programs director Miss Anne. Akola mulimu gw'amaanyi nnyo era I'm so grateful neyanziza neyanzeke. Wabula tugenda maso ne program Kalondozi era nga bulijjo tugenda tusoke tugendeko eri mu episode cafe akaliwo last Sunday oba ke twandise previous episode tulabeko ka hint katono nnyo ekyaliwo last time then ate tukomewo tugende maso ne program Kalondozi tova ku ABS television kokka nange omwelezaawo Aisha. Mukwano gwange yandiddemu olukulu amaanyi ngenda bitugatuga sebo kakana sinza kakana naawe kwebyo bizibu byennyina naawe sebo kakane banna kulira n'emirembe ginzigudde omukazi owange mu butuufu mukwano sebo kakane kubanga byenkulaga wano nuye bingi gano gakyali mabaga kubanga mukyala wo tumulabe enfunda nnyingi ndowooza olaba ne wano eno yajja bafumbye kacyayi naye sigala oyo ankolawo bye mukwano ndeka naawe nyina ebizibu byange nze nyina ebizibu byange laba mukazi wange ebintu byankola mune ngenda mukuba ngenda mukuba oyo gulawo Kwalide nako Ukola tuje lukazo. Kola tuje lukazo. Lewa. Buyingisemu. Ayano. Kanire. Buyingisemu. Ayano. Musajja boletewa. Jango. Bali nawo. Batigende mukuba na salamu okunguba n'omusajja. Yoni maito mara kutokola na kule kaone eno nyo musajja omulala. Omukazi bulijjaje wanga gabawo yagenda safari bichi ne mugamba tojja wange nagamba nzo mukazi musajja sala kubeera na mukazi musajja abiri ali wabweru nzo naye muleka nabeerawo. Afanda okwaite kamera kutokola anafuna yo musajja omulala nga konna kali awo kamera. Musajja kanta masiba bunyakole bunyima tewe waliwo kirala kyonna. Kamera ako ka luto muko yona luto myoka kanga kabwe Jacob yoyina. Ali mukukaba. Okaba biki wayagadde wakyo wagenze okulaba ng'oyo omusajja yakusingira ono gwe wali oluna ate kati okaba biki kati saawa zino leka tukusibe okakasa obwo obwenzi bukugwemu nowekabye obuzigaziga okabirano abakazi abenzi nabo banna kati obadde bwenzi ate kati otya kutunda mu kamera tunira mu kamera Look inside. Okabirano obuzigazi. Kati okaba kituna wano. Njeka byo obuzigazi. Obwenzi bwo kubukuli kumanya. Ebikazi byesana kuba ebyo. Sebo. Kali mukazi ogana mukolera ki? Anzo mukazi kati nsaba twawukane lwakuba kati engeri gyayagadde mukwano. Nsaba twawukane naye. Lwakuba kati mwetegedde ensonga sikyamwagala. Tosalawo decision kwa kati oli musumu. Nze sikyamwagala kati wandaze ayagala mukwano gwange sikyamwagala. Lwakuba ngambye simalaako era nsigaze nga simala. Nako wafande taita maraka afande kyobala nafunayo omusajja omulala afande. Ebyo ng'ogitaje nakiko wafande luto mukibinga kyeba kanze nange nekiko wanga kyebala. Mwaki mugera bufizi makabe. Ay baba. Ojo nywele nawe. Ate ko wakati kwa nayo bomba niyo wakati wa. Mumukwatu wana
ate ebivudde byaliwo last week that time yali musajja kozi yajja n'aloopa mwami Baguma Peter era kiyazuula nti yali mukwano gwe nfanfe yali ayenda ku mukazi we era bayendanga babiri wabula nali very happy nti police this time round yajja neyenyigira mu kintu kino era teyasuulirira ggwanga lyayo yajja neyenyigira mu kintu kino era buli kimu kyagwera ku police. Otherwise, byebyo ebyaliyo last time wabula katwengere mu maaso ne program yaffe era this time round tufunye omukyala ono gwe mulaba ku screen yo golaba ku screen yawo ye complainant waffe olunaku olwaleero yajja wano n'atuloopera biki ebiri mu maka ge takyalina mwami katulabe ebigambo by'omukyala ono then tweyongereyo mu maaso ne program yaffe Kalondozi tova ku ABS television nange omuweerezaawo Aisha katukomewo n'omukyala. Amanya gange nze Namuddu Eva ekindeesa wano ku pulogulaamu Kalondozi nga nsaba bannyambe ebizibu byange bye nnina mbeera yange gye ndiko ey'omusajja wange yansuulawo awaka ne mbonaabona simu we ngikuba tagikwata anvuma buvumi abaana bali mu kyalo tebakyasoma batudde ndowooza olaayo embeera endiko essaawa eno nange kenyini ennyumba ebanja kuba kati embeera gye ntuuseemu n'ekyokulya kimbula njoza bwoza ngoye mu banneiba engoye we mba nzifunye n'enjoza oluusi ne bampa ekyokulya banyambe babe nga omusajja tuddiŋŋana kuba embeera wentuuse embeera entuuse. Byebyo ebigambo by'omukyala oyo Namuddu Evelyn eyajja n'atuloopera wano ku ABS television wabula bwe yamala okujja n'aloopa ebyo byonna bimuwulidde nasalawo nze kennyini ne ttiimu yaffe eya Kalondozi ne twesitole tugenda mu maka g'omukyala ono tutuukeyo era yongera otunnyonnyola how all this happened kyava ku ki omwami okumulekawo ewaka kyava ku ki embeera eno yonna okutuukayo katugende mu maaso ate tulabe biki ebyava erudda eyo then tukomewo tugende mu maaso ne Kalondozi tova ku ABS television. Abalabi ba program Kalondozi gano ge maka g'omukyala Namuddu Evelyn gagamba okuba nti baawe mwe yamusuula katuyingireko munda tulabe ate ekirimu. Ajati wana makambi wembeera omwami ayirudda omwami ajati yasuulawo ali eyo simayina gyabeera akola mulungi musajja aleeta amatooke nabwava mu kibo okuleeta amatooke n'abaweebwa wa Kisekka Kalere n'aleetayo Muwino n'aleetayo amazina banga ki musajja mazina ye kumala emyaka 5 wangambyeko ku ky'abaana bali ludda sinnabalabako ajati abaana bali mu kyalo wa maama wange bombi bonna nga bali bameka abaana bali babiri omu wa myaka 4 mulala wa mwaka gumu kati omwami tajjirako ddala wanene wakawa ajati omusajja tajjirako ddala wadde olwolumu lwabazze najja wabanga asoboddeyo otulumirirwa nampayo omutwalo naye ng'alwawo takuwata ina nsonga yonna gyanfa lwaki takyajja ajati ey'ensonga wabula simanyi kisi kyamuluma ye kyamuluma mu mutima kisooka we mukubira ku simu tagikwata bwaba agikutte agamba ajja wempa mikwano gyange essimu oluusi etali yange n'ayogera nabo bwawulira eddoboozi eryange tayogera nange naye ajati omusajja tampadde n'ekikumi njoza bwoza ngoye olwolumu ne bampayo akasente luusi baba bansasudde bamala wiiki nnamba nga tebampadde luusi bakuwaddeyo nentetenkanya obajjukira kati n'ennyumba ebanja ennyumba eno yasente nyumba eri 8,000 kati sente gwasasula ennyumba nze nsasula abaana olina obaweereza
esente wa mama mkyala ajo obola n'omu yatuula omu takyasoma omukulu takyasoma omwana abagenze baby class ate byokusoma nabivaako ate kati aja tinandikoze ekyera yabivaako wandiyigiza nga omukyala ate kati aja tinayiyanga omukyala nenjoza engoye engoye bansasula lwalumu olumu tebansasula mwenjija n'ekyokulya aja ti engoye enjoza za ku muzigo toyina kaduuka oba ka dry cleaner ngaako aja ti ako sisobola kafuna ensonga enkulu siina ade n'11 njoza ngoye oluusi bakwano gwange mikwano neginyamba nebyenfuna banne nenjoza engoye bannaabwe nenfunayo kyegambo ekyova olaba n'abaana nabatwala mu kyalo kale ne maama wange annuma kuba talina adde ne ssente maama alima bulimi kyova olaba n'oyo omwana yatuula takyasoma. Okay, kati tulize ensonga efe nga bakalondoozi katutandike mpozi kyenjagala olina ekifaananyi ky'omwami ati ati omusajja muyina abalabe abalungi aba FBS television program yamwe Kalondozi gegana amaka g'omukyala era agenze okutufunira ekifaananyi mpozi tulabe naffe tufune we tutandikira kuba munaye tetwagala kutomera bantu wabula katwetera ekifaananyi tufune we tutandikira okumunoonyerezaako tubeere nga tumumanyi bwafaanana nga bwobirabe gano ge maka g'omukyalo ono omukyala Namodo Evelyn alina abaana 2 era abaana be bali mu kyalo pozi ewa mamaabwe katufune ekifaananyi kino then awo omulimu gwaffe gutandike tova ku ABS television program Kalondozi nange omwerezawo Aisha so nyabo kyekino ekifaananyi ndowooza okiwulidde ati omwanya kati ndowooza naffe tugyetandikira abali baffe abalungi muwulidde kansuya amaloboozi mugafunye bulungi kyagabadde clear bulungi naye tufunye ate ebigambo by'omwami oyo naffe kati awo tujja otandikira okumulondoolera ngenda kufuna meeting omuntu omu ajja kgenda ya meeting boogere bakalondoozi baffe batandike okulondoola omwami ono nyabo omulimu tugenda gukola teweyalekeera kijja kunsanyusa ndowooza ate mubirabye erudde ebigambo ebimukyala ng'amaze okutukyaza mu maka ge omukyala ono ekinumanya nti omwana ono teyasobola nakumalako nasary section ye ate ne bamutwalirawo mu kyalo in other words omwana talina kyeyafuna sofa talina anything concerning education wabula katugendeko mu short break then ate tukomewo tulabe ekiki ekyaddirira after that tova ku ABS television nange omwerezawo Aisha wano ku program Kalondozi katukomewo mukulikayo ate mu bulango bw'abakama baffe badde nga tetunagenda mu bulango nkugambyeko nti omukyalo ono abaana be babalekawo wabula olunaku olunasobola okukubira omwami ono essimu ne mutegeeza nti njagala omusisinkana sinze yagendayo wabula omuntu omu ku ttiimu yange yeyagenda na meeting omwami ono so that afuna naye bwe batandikira okulondoola omwami ono era oluvannyuma olwo bye bino ebyali mu investigations zaffe katufune ekyali mu investigations zaffe ezasookera ddala n'ez'omulundi ogwokubiri kosa n'ogwokusatu then tukomewo ate tulabe kiki ekyaddirira tova ku ABS television program Kalondozi tugende mu maaso twatandika okulondoola omwami ono tumanye ebintu byabikola atya era emirimu gyagikola atya kubanga mukyala we yali atugambye nti asuubula amatooke ndowooza era olaba olunaku olwo yali mu katale akamu ng'alina gwazze okusaplayingawo ate amatooke era twajja tumulondoola mpola mpola nga bwe tubeera bulijjo nti omuntu asobola kumanya nti waliwo omuntu yenna amutambulirako era alina bw'oba weetegereza nnyo akatale akali eri mu nsonda wali eri ke katale omwami oyo oba omudaala gwe yaliko omuntu gw'olaba yayambadde essaati enjeru yali mwami oyo yali azze olunaku olwo ng'azze okusaplayinga amatooke ge mpozi ate yeyongereyo n'emirimu gye twabeerawo okumala akabanga nga tulinda tulabe kikyazzaako era twamubeerako mpaka we yatuusa ate okuvaawo ndowooza omulabaawo ajja amaliriza ate
pozi deal eyali emulese ku lunaku olwo yatambula mpolampola tetumugoberera tulabe wajje yadda wabula ku olwo olunaku yali ku mirimu gye tewali kyamaanyi kye yakola emirimu gye gya bulijjo era olunaku lwaffe olwo lwakomekkerera awo tetweyongerayo kozi tetulina kye twafuna kiri awo kyamaanyi olunaku olwo era omwami ono yali mu katale kaali kanjawulo ku kali kolabye emabega kaawo era amatooka ago g'olaba ye yagaleetera omwami oyo g'olaba atudde awo ffe twali mu mmotoka wano eno nga wona parking emmotoka yo across the road then ffe ne tutandika ate okumulondera era ali ku ssimu wabula tetusobodde kulaga nti bakozi yali alina emmotoka gye yali atikkulirako oba ekyo tetukikulaze ebyo byolaba yali aleese mmere era ng'alinda kasente ke twabeerawo era still nga bulijjo ne tumubeerako ne tubeerawo mpaka okutuusa ate lwe yennyula wabula nga boolaba awo ffe twali mu mmotoka tetwasobola kufuluma wabweru just twali opposite him ne tumukwata mpola mpola era ng'ali ku bibye ali ku mmere ye nga bulijjo ng'olunaku lw'omaze okulaba we mabegakaawo tewali yali ku bizinensi ze twabeewo nga tulowooza oba alina gy'ajja okukwata amakuba amalala wabula mwattu ate tewali era omwami waffe twalowooza oba gwali alina by'omukoze oba gwali mu nsobi kyava akulekewaka kuba twamulondola enfunda nnyingi ezinaku ezasookera ddala nga tewali completely ali very innocent musajja abeera mirimu gye bwava mirimu gye nadda ate ku birala nga tewali kye tufuna olunaku olondooza olaba era yatuusa ekiseera nga bamaliriza akyali ku ssimu wabula era twakyekerawo olw'ensonga tewali kyamaanyi kye yali akola olunaku lwaffe olwo lwakomekerezaawo yali mu bizinensi ze asaplayinga amatooke ge nga bulijjo then n'akola emirimu emirala naffe ku olwo twakomekereza ku ekyo tewali ndowooza omulaba era atambudde avuddewo era kino twakola ki twakikwata so ennaku ezaddirirako awo olaba siini eyo omwami we yakomawo ndowooza olujjukira bulungi era alina bye yali azze okukima ndowooza omulaba wali mu back eri mu curtains n'akuyitayo ye n'ayingira ate anoonye ebintu bye nga kiraga nti alina empapula ze yali akimye ewaka wabula process eyo era ojjukira bulungi ndowooza wamubuuza kiki kye wali okoze okubeera nga takyajja waka wabula nga ye ekimuli ku mutwe era ekyali kimulese kyali kintu kimu si ggwe si baana si ki wabula yali azze kukima mpapula ze era bwe yavaayo nga taziraba yajja n'akubuuza nga bw'olabaawo gwe n'ogenda mu curtains ate onoonye ebipapula by'omwami wo ekirungi nti wali tomuyisaamu maaso kufuna kye yeekwasa wabula ye attitude gye yakulaga nti tayagala kumanya kintu kyonna ku ggwe talina kintu kyonna kyeyali ayagala kumanya wabula ye kyeyali yeetaaga byali bipapula bye tewali kirala era ndowooza olaba olunaku olwo mwafuna n'oluyombo olwo empapula olwo empapula ezo mwafuna oluyombo to an extent nti yali ayagala nakukuba kitegeera mwatandika okuyomba olunaku olwo era twakomekereza okositira mu following olw'ensonga tewali ye kyeyali yeetaaga kyali ekyo kyokka wabula ne tukomekerezaawo olunaku olwo yes akuuma kaffe jjukya tabagamba katuuka muli wamu mwebale kubanga mukyekumidde ku program Kalondozi wano ku ABS television nange omwerezaawo Aisha mubirabye ate sofa ebyakabeerawo wakati w'omukyalo oyo n'omwami we twasooka netulaba omwami ng'ali mu bizinesi ez'amatooke agenda supplying amatooke nga bulijjo era ng'omukyala bwe yatunnyonnyola wabula ekinneewuunyisa omwami ono okulagira ddala nti omukyala yamukoowa bw'azze waka tabuuza ku baana tamanyi baana bwe baliko takimanyi nti n'abaana baabatwala mu kyalo
tamanyi bana bwe bali wabula ekimujjidde ku bwongo okujja kubuuza empapula ze ziri luddawa era omukyala engeri gy'atalabyeko ye asazeewo ate amukubi abasajja b'ennaku zino twetaaga ssaala era omukulu oyo David kamusaasire nsaasira mukyala we otherwise katweyongereyo mu maaso tulabe ate ebyaddirira oluvannyuma lw'oluyombo luno tova ku ABS television program Kalondozi kwoli nange omwerezaawo Aisha tweyongereyo mu maaso tukomewo kati twagenda okukizuula omwami ono ng'ayina edduuka erimu lyagendamu ennyo oluvannyuma edduuka eryo liryo lyaba bulungi awo omukyala oyo alimu omwami we yajjanga n'amusisinkana ffe ne tulowooza munnange ki mukwano gwe wabula yajjanga mu dduuka eryo n'amusisinkana twogenda okukyetegereza nga balina obuntuntu bwe bakola ekitulaga nti ki baagabana omwami wo n'omukyala oyo bakola ki baagabana tetwamanya dduuka lya mukyala oba lyani wabula omukyala ono yakolanga mu dduuka eryo era ndowooza olaba omwami we olunaku lumu yajja n'atuula ne babeera omwo ne banyumya omukyala oyo yetwandiise mujjawo era baagalana ne baawe kyoyira mukwano bamiitinga nnyo ku dduuka eryo ekitegeera mukwano nkusaba okkakkane maama kubanga byenkulaga ate bikyali bingi byenetaaga okulaga kuba kino kitono nnyo oluvannyuma ennyo twagenda okukizuula ng'edduuka eryo lyali lya mukyala bizinesi eyo yali ya mukazi oyo era okunoonyereza ennyo twakizuula nti baawe yali yafa yalina omwami wabula yafa wabula omwami oyo baawe gwe baalabangawo ennyo oluvannyuma lw'olyo okufa batandika okulabangawo omwami oyo baawo baamulabanga nnyo ku dduuka eryo era yajjangawo nnyo 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 mama mukibi nsaba okkakkana kakkana mukwano mama mukibi mama mukibi kakkana njagala tugende mu maaso era ndowooza olaba olunaku olwo yajja ku dduuka eryo ne banyumya emboozi ng'ebwebeereye wakati w'abaagalana banyumya omukyala bw'atunda mu dduuka lye mpola mpola nga obulamu buli nnomo wabula nga abalaba tayinza nakuteebereza nti omwami oyo yasuula mukyala we mu nnyumba tugende mu maaso kubanga bire byekulaza ate bitono nnyo otegera mukwano tugende mu maaso tugende kakati ebyo bikyali awo ng'omuntu yenna abalaba tayinza nakukiteebereza nti baakusuula mu nnyumba wabula baabeerangawo era nga ebiseera ebisinga bwannyuka ku mulimu gwe omwami nga maze sapulayinga emmere ye ajja ku dduuka eryo ne babeerawo okutuusa omukyala wannyuka ne baddayo bonna ewaka wabula olunaku olwo tewali kyamaanyi nnyo kirala kyetwafuna mama mukibi kakkana wabula njagala tugende mu maaso mama mukibi nkwegayiridde wandisize maama nyabo kakkana kyatuleese era nga bwe nkugambye nti omwami ono yajjanga nnyo ku dduuka lino yajjanga olw'ensonga yalina omukwano mungi nnyo 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 eri omukyalo ono era ng'abalaba abeeyagaza nga wabasanze mu kkubo olabira ddala kapo ensanyufu abaagalana abasanyufu era abeegombesa okitegera mukwano
mama mchibi kakana wabula njagala tugende mu maaso wabula omwami era ndowooza olabaawo olunaku lwe yajja n'atandika okumulongooserezaako ategeka ku bintu bategeka bizinensi yaabwe oba kitegera era nga mugamba nti kano kateeke wano kino kiteeke wano kino kiteeke wano okitegeera mukwano omukwano bambi gwe yalina eri omukyalo ono gwali mungi nnyo era twabeerawo nnyo okumala akabanga mu eyo period nga tulindirira ate tumanye ki ekiddako awo nga bw'otabaawo nti teyavaawo reporter waffe kolo teyavaawo olw'ensonga twali tukola omulimu gaffe nga twagalira ddala kumanya twagala tufune amazima kiggweeraawo bakomaawo oba ko muno oyinza okulaba abantu nga bamukwano nnyo nga bamukwano ddala wabula nga they're just friends oshegera that's why twabeerawo olunaku olwo era omwami bamaliza n'ajja n'atula wansi ate batandika okunyumya era emboozi yatandika n'amubuuza how are you nga amubuuza olunaku olwo lubadde olw'ensonga n'omwami yali ava ku mirimu gye era okujja ku dduuka eryo asooka ava mu mirimu gye asooka agenda mu butale n'asapulayinga byasaplayinze then n'akola ki n'alyoka agenda wabula twagenda okulaba ate nga bavaawo kati omukyalo ono yalina omukozi kwolwo omukozi gwe yalekamu muki mu dduuka gwe yalekamu nga balina gye balaga balina gye balaga era yamugamba nti katukomewo mukwano kakana mukyala mama Mukiibi nsaba kakane toyongereyo mu maaso okitegeera mukwano kati nga badde nkyakugamba batambula era twabalemerako tumanye wa gye balaga olw'ensonga ffe twanoonyanga bukakafu tetwagala tetukuleetera ebintu ebiri half baked okitegeera mukwano twali tunoonya proof amazima agali mu kino the truth behind this twabagoberera mpola mpola era mpaka we baatuuka in a certain restaurant nga bwolaba era restaurant yali kumpi awo mu katundu ako kennyini okitegeera mukwano mpaka ate gye baalaga abagoberera mpaka mu restaurant nga bw'obalaba mu mukwano omungi ennyo era beewamu mpozi ekyemisana ekyo nga bw'obalabaawo mukwano okusaba kale nkusaba okakkane nkulage okisemberayo ddala naye labayo mukwano labayo nsaba oyimuke nkulage ate kinene ekisemberayo ddala kusaba otuyireko yes kati mukwano tukakana mubirabe ate ebivudde erudde eryo nze I think omwami ono ate okuba yainvestinganga mu dduuka lino because omukyalo ono bwe yafiirwa bbaawe omwami ono eyaddawo abasuubuzi balina ssente so I'm very sure ateekwa okuba yainvestinganga ssente mu dduuka lino kyokka ng'aleka omukyalo ewaka talina kyakulya abaana tebasoma naye nga atasobola okufuna sente za investinga mu mukazi neweebuuza abaami baagala ki omukyalo yamwagala mwavu ali mu kazi gaako kamu kati bw'afunye ssente alaba embuto zigeze nnyo kati oli yakaddiwa ali ate n'oli
That is so absurd and very annoying. Wabula katuyongerayo mu maaso tumanyi ate biki ebyaddirira nga tufudde ku investigations zaffe. So then ate tukomewo tufune conclusion. Tava ku ABS television program Kalondozi nange omwerezawo Aisha katukomewo. Olunaku olumu twalondoola omukyalo ono era ayina loogi emu gye yagendamu. Twamugoberera mpaka era obuma bwaffe jjukira butuuka buli wamu. Wabula bwe yali yakatuuka bw'ati yajjayo essimu n'akubira omuntu omu naye nga gwe yakubira alaga nti mwagalwa we. Era yayogera ebigambo nti bebi oluwa nze natuuse dda mu lodge era ndi mu ruumu eno bulijjo gye tubeeramu. Nkulinze ekyo ekintu kyatuletera okumanya nti babadde bajja nnyo mu lodge eno era nti kireka yalina reservation gye baakola. Yayogera ku ssimu n'amuwaana namugamba naye bibi nze nkulinze okutuusa ate lwe yagivaako. Ndowooza omulaba era awo n'awujjaala n'addako ku buliri mpola mpola alindirira ate omwami we. Ndowooza omulaba yeebaka ku buliri n'alindirira. Yalindira ebbanga ddene, ebbanga lyali ddene nnyo omukyalo ndi yalinda wabula nga talina kyalaba. N'abeerawo neyekyusa n'addawa okumala akabanga akanene era akaseera kaali kawanvu bambi. Wabula era nga ffe bulijjo tubeerawo mpaka bwe tufuna ekyo, bwe tufuna amazima ago. Era yabeerawo okukwata era yazuukuka mpola n'agendako ne mu kinaabiro mukazi wattu alindirira omwami nga she could do what it takes okulaba nti bandi tafuddeeyo babba nga kiri amalayo, tafuddeeyo babudde kibwamala nga tannatuuka. Wabula ye yali alinze kimu mwami. Era ndowooza obalaba mukyalo ne yakomawo n'atuulako mu ntebe bw'alinda omwami naye ng'omwami tajja. Yalindirira akabanga akawanvu ennyo. Ndowooza omulaba ne yeekebejja naye nga oba omwami nga tatuuka. Omukwano gwali mungi nnyo era bambi omukwano nga gumutta. Yali awulira tayagala kuva awantu awo nga talabye ku mwagalwa we. Neyeetegeka enviiri n'azisiba n'aziddamu, bw'asiba bw'aziddamu nga ye ali ku kimu kulindirira mwami. Akabanga nno akawerera ddala akanene nnyo. Era bambi yalinda n'alinda naye ng'omwami tajja. Omukwano gwali mungi nnyo gwe yalina eri omwami ono. Abantu bano baali baagalana nnyo era nga bwe nkugambye ng'omuntu waabasanga mu kkubo tayinza nakusuubiriza nti omwami oyo ayinza n'okusuula omukazi ewaka. Tayinza nakusuubiriza nti omwami oyo asobola okulekawo abaana be n'agenda eri omukyalo ono. Okusinziira ebintu bye yali yakolera omukyalo ono byali bingi nnyo nga bingi bambi. Era omukyalo ono nga naye omukwano gwazze eri omwami nga mungi naye kirabika yali tamanyi nti ayinayo omukyala. Kwayo ebintu bye yakolanga nga bambi amanyi ye nnamba emu oba ye mukyala asooka. Yabeera mu loogi eyo okumala ebbanga eppanvu ennyo era okutuusa bwe yayagala bwe yatuusa okuba essimu kyamuleetera okubeera nga addamu akubira omwami ono essimu. Hello. Banne baby nampoyo kulira. Tugenda kujja. What are you saying? You're not coming? You're going to say, "Choma no tuza no nda kuliza ko tukosa semu." Kale.
Bwe naabeera wano togenda kujja. Era oluvannyuma ennyo bwe yamaliriza essimu n'akwatamu ebintu bye n'ava mu lodge. Era naffe olunaku olwo twalukomekerezaawo. Omukyala ono nga talina kyafunye era nga talabye ku mwami we ku lunaku olwo. Olunaku luno twalondoola omwami wo era nga bulijjo nti tujja tumulondoola era enfunda nnyingi nnyo bambi zetulabye omwami ono. Wabula ku lunaku luno yajjira mu mmotoka. Wabula olunaku olumu era ndowooza olaba awo baali mu mmotoka. Yajjira mu mmotoka era n'abaka petrol station emu gya parkinga yali azze kunywa amafuta. Wabula omukyala yafulumamu mu mmotoka. Ne bagenda ku supermarket ku mafuta tegera mukwano nga bali babiri. Omukyala n'avaamu nga bw'okirabaawo paka mu supermarket. Kusaba okkakkane mukwano tweyongereyo mu maaso. Kwate kino kyokola kitaataaganya teyinza okukola kino. Nga bikyali awo mukwano, omwami wo twamugoberera nnyo. Omwami yagenda okulaba ng'omukyala aluddeyo, ye n'asalawo agenda akole ki? Ate amukimeko ng'omwagalwa we, kozikyeka baali balina olugendo lwe beetegekera. Era naye bwe yagenda mu supermarket n'akima omukyala ne bagula bye bateekeddwa okugula. Oluvannyuma baavaayo ng'omwami amaze okukola ki? Okukima omukyala we. Tubalaba nga bavaayo mpola mpola. Omwami ono ne mukyala we. Wabula ng'omwami yalaga nti ali ku bwangu yali n'omwami najja n'agenda ate naye basobole okuvaawo. Era mwami yayingira emmotoka ne basimbula koze emirimu gye ate ekyali kibaleesaawo kyali kiwedde nga kikomekerezebwa. Era olunaku olwo akuma kaffe bye bye kasobola ate okukwata. Enfunda zaali nnyingi nnyo nga tumukwatira mu lodge emu. Lodge eno sigenda gigamba mannya. Wabula kyeka baali bakoze ne reservations olw'ensonga. Nsaba okkakkane mukwano. Nsaba okkakkane. Kakkana. Wabula toyongereyo mu maaso. Kyakunnyonnyola. Omwami ono eno lodge kirabika baali bakoze ne reservation. Okitegeera mukwano? Era ndowooza obalaba waneeno kamera zaffe zaatuuka ne mu lodge akuma kaffe katuuka mu okitegeera mukwano obalaba awo ndowooza era nga abagana nabwe babeera. Actually ekyo kyekyatuleeta n'okukonfaminga kyotweta okukonfaminga okuba ab'omukwano tebayinza kutuuka ku ekyo. Era batuuka mu lodge ne batandika romance nga bwebeera omuntu abaagalana nga bwe babeera nga batuuse mu lodge oba nga batuuse mu mbeera ng'eyo ki kye bayinza okukola. Era omwami ndowooza ali ku buliri omulaba awujjadde alinda omukyala atuuke. Omukyala ng'ali eno mu kinaabiro y'anaaba. Okitegeera abakyala tumanyi olina okweyonjako ng'ate oli mu mbeera eyo n'omwami wo. Yajja mu kinaabiro nga bw'omulaba awo anaaba. Naye yeetegekera omwami. Okitegeera mukwano? Enjiri gyenzidde omusajja ali mumamalaaya. Kakkana mukwano okusaba okkakkane. Kakkana okulage ku kale guno gwe gusembayo. Kakkana abaana bange bali mu kyalo. Omusajja ali mumamalaaya. Yes, ekyo kankulage guno ogusembayo mukwano. Ng'omwami ali eri alindiridde omukyala atuuke. Okitegeera mukwano? Omwami wo ng'alindiridde omukyala ono atuuke. Actually kwolwo era baasooka kuva ku mulimu
nga bulijjo basooka kukola bombi ba business people basooka kukola ne balyoka bakola ate ebirala era omukyala we yamaliriza okunaaba nga bw'omulaba awo neesiba tawel neyeeyonjako yeesiimula bulungi atuuka eri ng'ate mukalu aleme kugenda nga yenna atotobadde ndowooza era nga bw'omulaba awo mumpola yeetegekera omwami ate agenda okumutuukako nga kyokya nga bw'omulaba awo yafulumayo amaliriza okunaaba olwo mwami ng'amulindiridde era amusanyukira nnyo musanyu eringi ennyo okitegeera mukwano obalaba awo n'omukyala ate n'ajoyininga ate ku buliri mpozi ate basobole okwetegekera olugendo ate oluddako awo ekikolwa kyabwe era awo bwe twakomekereza obale kuba ng'okyekomedde ku programu yo Kalondozi mubirabye ate abantu abamu katuyinza okuba mwebuuza lwaki omwami ono yatwalanga omukyala ono mu loogi twakola investigations ku mukyala ono ne tuzuula nti yabeeranga muzigo ate nga ayina abaana baali bakuzeeko ab'omwami eyafa. That is why omwami ono yamutwalanga mu loogi. They couldn't get time, they couldn't get space ewaka w'omukyala kyova laba bamuleetanga mu loogi. Katugende mu maaso oba katugendeko mu short break then tukomewo tulabe ate biki ebyaddira tuva ku ABS television program yo Kalondozi nange omwerezaawo Aisha katukomewo. Awabale kuba ng'okyekomeddeko program yo Kalondozi wano ku ABS television. Mpozi ekintu kimu kinnuma nti omukyala ono bambi alina abaana musajja amuyinamu abaana ali muzigo gwafuba nnyo okulaba nti anoonya ssente. It is so hard for her okunoonya ssente z'ennyumba naye omwami omukyala gw'atazaalangamu mwana tamuyinamu kintu kyonna asobola okumuzimbira ennyumba era balinamu actually ennyumba erina ku bakiyita whole plate ali kumuzimbira ennyumba kyokka tamuyinamu wadde n'omwana omukazi gwalinamu omwana ali eri mu muzigo starving era olina ffe twayita omukyalo ono nga twagala tumutwale ku nnyumba eri naye yeka akyerabireko. Katugende maaso ate tulabe ebyaddirira then tukomewo ne program Kalondozi tova ku ABS television tugende mu maaso. Gano ge maka omwami wo gazimbira omukyalo ono. Bingi so nkusaba tugende ekyo kikwe nze nkimanya omwami ono ajja kutuuka yejjuse okitegeera obanga ozze okola kimu n'ogumira embeera yonna gy'abaddemu okitegeera mukwano okitegeera kasita n'abaana bo bennyini bakuze bakiraba nti mama akola ki afaayo teri mbeera ya lubeerera Katonda ajja kukuyamba Allah ajja kukusaasira okitegeera mukwano Allah ajja kukusaasira buli kimu kirere kati singa kiwadde kukwe nkitegeera okitegeera obulumi bw'olimu mukwano otegeera nze okitegeera obulumi bw'olimu otegeera. Kamera zaffe zaalondoola omwami ono era twamulaba ng'agula cement ku hardware emu okutuusa lwe twamulondoola mpaka ku site era awo obalaba ng'abakozi bali mu kuggyamu cement.
Kamera. Temuntega kamera. Muntega kamera wano. Kiraba kirani gwe. Washiraba Naga mukazi gwe nakukyawani. Akuleka uchovaa nyenda mzimbira mukazi wa muzimbide nyumba. Mukazi wange nakuchawadda. Oli malaya nakwata n'abasajja abalala. Oli mukazi we gwenjaga uchovaa muzimbide ne nyumba. Wachobera nyongeza msamsu. Va mukazi wange yo. Nagamba gwe nagamba kino kwa. No koma unenzamu nekulabako wanene. Ate gwe sebo lwaki muntega kamera? Temuntega kamera. Muntega kamera wano. Kiraba kirani gwe. Washiraba Lwaki omala kemere ne bba wange?
Sitaani owulira nakulekawo omukazi olaba ndowooza ayina emikisa omukazi yanaaba olwezi oyo bwe kuva natandika omaganya nfuna sente nesobola n'omumuzinga nja kukukuba era bakutasiza bakuyambye jangu jangu mubirabe ate ebivudde mu kalondozi olunaku olwaleero mulabye embeera omukyalo ono gyayitamu era abantu bangi bayita mu mbeera yeemu gye bali eyo out there nga embeera gye bayitamu yeemu n'ey'omukyalo ono wabula mu kulowooza kwange kireetera embeera eno nti lwakuba abantu batandika relationships abantu bagenda into marriages nga we zituuse kati baliwo lwanaakola ntya katukitwalire nti bali bagama weggama enkuba nti bwena amala okukya nga bakola ki beeyongerayo mu maaso ekizibu kino kyekireetedde abantu emitima gy'abantu okubeera nga gimenyeka era embeera omukyalo ono gyayitamu yeefaananyizako n'ey'omukyalo omu eyazze mu kyaki y'omusumba Yegga nga asaba buyambi kambalage ku mukyalo ono then ate tukomekeze programu yaffe tova ku ABS television katugende turabe ku mukyalo ono musumba nze kunsabirako nina kansa baŋŋamba okunongoosa nenti okunongoosa nga baŋŋambye nyinza obutaddangulu oba okunongoosa nenterera nesiddamu kulaba kaka tulina gye tuba tukula eddagala lya habo bamuyita mwami Kiwalabye naye ndinywedde sirinaawo njawulo kati n'ekirala omwami wange twava wala ne tukola bizinesi kati yafuna omukyala omulala omukyala ankubira n'aŋŋamba nze nalwala kansa ngenda kufa ye bamuzimbidde nti abaana abange babeere mu muzigo ye bamuzimbidde abaana baboka babeere mu muzigo yabeere bulungi kyokka nga pasita nze mbeera waka ne kutyalaani nze ntuula n'entunga mbadde nsaba kunsabirako nakyala ye bamuzimbidde ennyumba gwe abaana babo bali mu muzigo naye nga pasita mmaze n'omusajja wange emyaka 13 naye kati baŋŋamba nina kansa ngenda kufa abaana bange babeere mu muzigo ebibimba bikka buli ekigulumidde genda mukama kisse wansi ndowooza mubirabye ate ebivudde erudda eyo omukyala mumulabye bangi mulowooza nti mwe mwekka mwabayita mu mbeera embi oba mwe mwekka mwabayita mu mbeera abantu bangi ndowooza mumulabye ate omukyala erudda eyo abantu bangi mulowooza mwabayita mu mbeera embi mwekka wabula abantu gye bali nga bayita mu mbeera enzibu ennyo ddala omukyala mulabe yazimba ettama alina kansa naye omwami yamusula mu nnyumba abaana yabamusuulira kyokka azimbira omukyala omulala ennyumba ate naye ng'ono baami mukazi wattu ali eno asitavinga ate nga n'omukyala eri gyali ali mu kkuddala mbu era ojja kufa ne kansa mu kazigo ako k'olimu. I really wonder what's going on in our country. Wabula katusabire bambi omukyala ono ate abeere bulungi katuuse mu kifo kino nzikiriza nti ajja kubeera bulungi. Wabale kubanga okyekuumidde ku program Kalondozi tovaako eragibwa buli lwa Sunday ssaawa 3 ez'ekiro era eddibwamu buli lwakuna ssaawa 3 ez'ekiro. Njagala okwebaza editor wange Ranks kosa ne cameraman David nti omulimu gwe bakola gwa muwendo nnyo. Katusinkane omulundi oguddako ate ne program yaffe Kalondozi same day same time. Sula bulungi welaba.